Laba Miss Dammam Boss wa amukutte lubona ku TikTok wenjogerera kaweddemu byonna mbinese maaso binyuma obirabiddeko atabukidde abayimbi abagenda mu inbox ye bannange leero avuddemu omwasi ate nga mu maaso awo n'omu husband omupya byonna binyuma obirabiddeko bannange laavu eno naye nga wasuze otya otagwe n'omulungi ampuliriza Channel Media Call subscribe for more updates like share and comment werabire okunyiga notification bell obenga notified bwenteekawo video empya munnange nkujjukiza tukuzulira omwagalwa gwe nawe nayina omwagalwa akubuzaabuza tokyamutegeera yeebuzaabuza olowooza oli omukumbe muli bangi munnange twesige enamba y'essimu eri ku screen yo tuinboxinge ate munnange tujja kuba tukuzuulira omwagalwa wo tulina airport pickup tulina services ennungi tulina free wifi tukukyusiza ssente gwenaina ali mu kubuzaabuzibwa nti ku airport bakyusa oba batwala ssente nnyingi Western Union batema ssente nnyingi munnange twesige tojja kuddamu kubeera ate nga weebuuza oba nga wejjusa ennamba kweri ku screen tukola surprise ez'enjawulo nga kwotadde delivery wena aliyo nga olina ebintu byagala okuweereza owooluganda oba omuntu yenna nga tolina abikutwalirawo munnange twesige tujja kudeliveryngira bulungi nnyo ebintu tuleke nga n'abantu bo tubasanyusiza tukola money bouquet, money towers, gift hampers, fruit baskets, flower bouquet n'ebirala bingi nnyo ebimuli bya ssente byonna tubikolako mukwano nga kwotadde n'ebirabo tubikola ate ntudelivaringa nebazaabo bonna abaneesize munnange ne mbakolerako emirimu ng'egyo n'abalala bambi munneesige ate tubeere nga tukolaganira wamu tusiba n'ebirabo by'oku mikolo okulineka okwanjula okukyala nga kwotadde ne birthdays munnange twekwate tusobole okubeera ate nga tukolako bulungi nnyo omukolo gubulabike nga gwa buvunaanyizibwa ate gukuweese ekitiibwa kabeeyi kasaamusaamu ate nga kakuteesaako buteesa enamba y'essimu kweri ku screen yo munnange tujja kubeera ate nga wejjusa kasita otukontakitinga katuyongere obutereevu ewa Miss Dammam ate bw'omala otwenindooza mu comment section. Yimbi eyajja mu kabokisi kange n'angamba Miss Dammam nsaba kunkolera ku luyimba lwange ne mugamba price gye nkolera nampemula n'angamba wano ffe nga tukufollowinga otusasula mmeka amugamba bugambi mukama akusaasire kati nali nkyali awo ne wabaawo omuyimbi omulala ajja ne mugamba price y'emu n'angamba nteeraako ennamba kati ne screenshotinga ako ka small message ne nkaweereza omuvubuka ono ne mugamba olaba ekikulu njogera ne muganze ne ku bwereere nkukolera but oyogera otya kitegeera yo people mukisussa oyina live gy'otuddeko oli eyo naawe okirinze omanyi oli ku beach omuye naakusanga eyo Miss Dammam mukolera challenge nange mbaki temujja kategeera incredible ogamba ki Miss saabalaavu aliko anagwe dalwerio laavu wenna eyina engeri gye yakuteekateeka neekuteeka mu kasonda neekuteekaawo. You see the way I'm looking at you. Yes, I see. Nenga ogamba otya mwana gwe Omuntu abeera mu laavu yenna n'awulira nga omanyi nti obeera mu laavu obulamu nga butambula simuusi ogambye n'ekirimu kyamera kireke mwana n'ekirimu kyamera mwana gwe nenga ogamba otya kigamba mposi oweeka ali atya bw'olaba kajali talina ttabu okwo ng'omanya madaamu ayingidde bw'olaba sigenda kuvaako naye ogenda laba nga ekifaananyi kyange kivuddeko ng'omanya waliwo ali mu kusaatuukira mu matwale ga kati obudde buno gaba matwale gange
Kitegedde. Ye kana akantu okakola otya kano n'otunula bw'oti ng'olinga agirendali okakola otya? Ako okakola otya? Ebisoyide eddalu. Nenga Yakulabisa. Eddalu liri mu vidiyo mukka zitumulaba. Naye wano eno bw'osanze nina eddalu. Igwe. Mulimu omuntu gw'olabirawo ddala nga ye eddalu maanyi. Ati nno kankusese. Abantu beewaffe ku kyalo abamumanyi. Abamu tebantegeererawo. Ng'era akusangana kati amala kwekenneenya nnyo naga ono si Nasolo bannange. Nasolo akola ki ku TikTok agenda okukeberera nekaano. Oyina enyeyambula gye weeyambula empale nga 8 ozambadde otya? Nina omugamba nga bosi wange tagwa ku akawunti zange. Kati nina olugambo lungi ng'agwa ku akawunti zange kasikebera. Kaakati mba ntudde wano ku buliri ndi mu biraavulaavu ndi mu ssanyu nga ndi eno nze n'omwana ngenda okulaba mpita Nasolo ate nkoze eki nga nyambuka amadaala nga ngamba yukamuiziyo fooni. Olwangambye kamuiziyo fooni nenzija nensooka aninsitoolinga TikTok nenjijamu. Ekana nja kwogera ekigambo TikTok anjamu nkankanye olwo omukazi taliiwo omusajja yaliwo yekka. Yakusaba essimu. Yansabye essimu. Kimanyi ompuli bulungi kwendi njikutte nkankana ngamba Mukama Katonda nga ndowooza neŋŋamba akawunti yange gye ntobye naye ensuziza nga ntunula egende mu ddakiika eno nesooka nyambuka nga nkubamu awo pulaani nti ngenda kwekanga mushikira nkwate ebbaaka yange enfulume neŋŋamba naye ate ngenda kuddawa. Natuuka naŋŋamba Nasolo nti wangi okimanyi nti oli ku TikTok? Munnange ng'awa amameme gunda ddala okunkubagana gati omutima nga gukubira kumukumu kuti era buli eyabadde mu mutima gwange nnyongera okutegeeza wayiise omutima gwakubye ne gwewunzika. Toseka buli yabaddemu yafunye obulumi. Yabaddemu yakunkumuse kuba engeri obedda gye guwatukamu guti buli yabaddemu yakunkumuse. Naye nalonzeeko be nalonze simanyi bw'onoonyanoonya nga tondaba omanya wayikunkumuse kuba nalonze empapa. Munnange nga mbuuza kati nga ndaga nga sikwawenga vidiyo emukwekula nabuze ettaka okummira nenziruka n'empalampa ekisenge webwi nga Mukama wange ali mukubuka. Bambi soleyo gamba nti otyo tokaaba njakukaaba. Nga ngamba yusi nti yaisi nga scrollinga kakati waliwo bino byenteeka ku matu ate ndijja ali mu mikisa tiwali kikukyukukyu nga mbuuza bino si bintu by'abaana bange bino. Kazuuminga ati
naye nga omugamba nti nedda bifaanagana n'ebyange nga kiri tuweeti ate nga situdde byabwe bange bambi nga walabye kakati genda maaso munnange bano bambuse waggulu oba bakyali wali bampuliriza be bamanyi wano wa maama wange wa muwalabu wo ewa muwalabu nga nninda kiddako nga nkumbe yabaddemu akawunti enkadde ento ey'ento gye yabaddemu munnange nga ŋŋamba mpozi wagitandika nga ddi akkiridde nagitandikawo mu gwa 6 ye ey'ento nagitandika mu gwa 6 nga ŋŋamba akati ekiriwo kyatyo era nange natunudde nga bw'otunudde bw'otyo munnange nga ŋŋamba TikTok posi mulinaako buzibu konze nkyotyo tani yakuba music gamba kibiri gyajjeko ebidongo luyira ku maama bamba bijeko sigobadde obitakudde gwe omugambye selekita kakati naye abadde atandise kuselekitinga mugamba nsonyiwe nama otusonyiwe atusonyiye maama asonyiwa abaana be akimanyi guno omulembe mulalamu kati mwana Amiina ne maama tanaba kwebaka ku ssaawa 6 kambi mbadde nakyengedde okubuuza naye kibuuza akateketi kavuddeko munnange kati wasimaddusa otya munnange nga ŋŋamba akawunti nga ŋŋamba TikTok yose girinaako buzibu nti otyo nga ŋŋamba naye kwata buli vidiyo wagikwatira mu nyumba yange kale ne ruumu yange ennyumba ye wagikwatira mu ruumu y'abaana bange wagikwatira mu toyireta wagikwatira ludda wa eri waggulu mu besimenti ate kati besimenti ebeera waggulu nga munnange nga ŋŋamba bijjumu ebirabika byokka nti kino kirabika kitanda neŋŋamba neeba n'abantu kaka kyekyasinza okuneewuunyisa waliwo vidiyo nga ndi wano bwenti kyeyavudde ambuuza nti kino si kisenge kyange naye ogijjeemu kati awo mpitirawo nenjija ne baati yange naawe nensuuka mu ssabula kuba kati awo wasuuse waalina okukoma kati maze okuyiwako obusungu namugambye naye bannange munnange nga mugamba mukama wange adda bijjamu kati mu paniki eyo nzizaamu akawunti enkulu tannagira yalabye ento noonya akawunti ento nga ngiraba nga password tenneerabidde ati nkanka nange nga bw'otunudde bambi ane nja kutunula nti ndi mukadde nva kukola bannange ajagamba ndi mukadde naye bwe nkola mu bwenti nga bagamba mukadde nva kukola okoye bukoyi munnange nga mugamba ngenda bijja nga nziramu ng'era nzijukiza yakedde ku makyanga ŋŋamba nga tonnabijjayo nga mugamba mukama wange neerabidde password naye omukozi munnange ono yagenze ne madamu ye yakoze eki
na sharingako akawunti yange mu ssimu ye kati bw'akomawo ngenda kugifuna yagamba ti tewali buzibu nga nninda omuwala ng'akomawo nga mugamba nti leeta essimu nti ate kiki tya nti njagala kugyamu akawunti nga ngamba gwe wagategedde nti galiwa nti mukwano madamu yaggyemu akawunti yange yonna nnamba twabadde wano ng'ekikwekweto kikutte wansi ne waggulu kugyamu tikitoko mu masimu sole ambinga mwalabi naye naye tokaaba guma guma nankaabaki eyinza okukaaba akyo tekinka nze kumanyi egwe tiktok ekukaaba kale engeri gye bizinesi mba nsobola okukaaba munnange amange yaŋŋambye ekikusonyisiza tokunamye toyinamu vidiyo kuba nze siina vidiyo mu kulaga bisambi manya kukola kankanya bbeeri bweba sitaboni eba sitaboni ate era mbadde sitera kulaga nnyo nti zizino ntebe ndi mu ntebe ebimu ku byansonyisiza n'ekirala nti ndi mukozi era yaŋŋambye tukwagala nnyo naye kyusaamu bintu bino bwoba obikola bikole mu luumuyo ekirala buyambala engoye zaffe ng'okola tiktok nti ye mukama wange bimu ku byansonyisiza sikolera mu ngoye zaabwe mwabalaba omusonso gwange ne mugamba mugwa mukama wange mulekera awo ajja kubawulira mundeetera ebizibu nina omusonso ngumanyi naye nze neebuuza n'okwebuuza oba ogijjawa kati kalazeewo kakomyewo anti kabadde kabuze aleese ebyokulyanza nti omumanyi ebyokulya naye misi nkubuuzayo ekibuuzo erayo kasitoole kenabonabona nnyo nga nkula awo naye kakati gwe emyaka awo 18 awo 17 mwa eri eddalu wamalako otya oba olaba waliwo nanga baŋŋamba nti ndi mukambwe nga balaba nkute baati nsabulo naye obukambwe obwo bwenkozesa si nnyo naye gwe eddalu lingi gwe wali laba kati ojja kwekutulako omumwa munnange nze mu real life sirina bigambo bw'oyinza okundaba n'olowooza ndi mu kukeneka naye nga sirina bigambo era woonondaba mu real life ojja kundaba ogaye naye gwe miiso baba batusindikidde mu ddiipu wano njogera lwansavinga abantu bangi they want to release their stress abalala akwagala bwagazi kulaba nga oli awo oyogera kitegeera buli omu alina ekyenjawulo ky'abanonye ku live so atosobola tusinika but if I'm in public oba mu real life mukwano naye era alabika mu real life era oli mukazi musirise naye si nnyo musirise naye si nnyo ddala mpozi eri gundi eri mpozi kino ekyalo kawolongojo manye eri gundi kyannamukakaluddawa kyekyo kyekyeyo eyo kyenkolere fujjo njakamunereka kunjogeza bingi waliwo nkubira sama nze nentewa saluuti neŋŋamba ddamaamu nsama zonna mukama wange yazirabye n'enswala naye njoliddako okumi omanyi nazaalawo kati ekisinga okuswaza ndowooza nazaalawo okusanga ng'ofuka
ng'akulabye bw'ati ng'akuba ku musajja mukulu w'amaaso kyekisinga okukubaza. naye senga onnumya olubuto ng'onsesa nja kukuba bbaati enkya. ekyo kyokka kiki obwo zensonyi ze nabadde mpulya nga mukama wange annyingira mu byenda. Kwate no vidiyo zaako eri. Waliwo vidiyo endala, waliwo vidiyo gye nakola kitalavalava. naye yagirabye muganda wange. Waliwo vidiyo endala gye nakola ay'amasooja ne battlefield eyo yambuuziza ate zino ngoye ki. Nentandika tamwa kakati oli yagenda ye yazindekera nangaye yakuwa zino engoye zifaanana bwezi nedda kakati yali uniformu kati nga n'okumugamba nti yali uniformu nengisalaasala ajja mmanya asala engoye tebaagala kwonoona bannange. Naye yankwatiddwa ekisa yaŋŋambye byonna bikole kuba nkimanyi naawe oli muntu olina obulamu bwo okitegeera oli wano tolina bwoyogerako so nawe weetaaga otambuza obulamu bwo mu ngeri gy'oyagala ne kasita otalaga bintu byange kyekikulu. yabadde mutuufu yebale kuba musajja mulungi. Abakyala bannange kati olaba kiri ekyererezi wali wotera obbuukira ku kisenge yabiganye takyayagala kwata ku kisenge. tugenda kukola bwe tuki kubanga ekisenge kyo mukinyumirwa nga nkiba nkiwala. ekisenge waliwo ne kadansi kozi nange otunudde ku kisenge nozaako nawabutabani. baana bakkiriza ddamu amayuuyo. Munnange kakati ndi mukuba pulaani mpisa akabbo kayitemu akabbo kayitemu nzimbe ekisenge mu luumu yange. tandika ddi? siriasibyasigyetedeka agenda kuba nambe kubasonda yinza obutasonda eyo nsonga nkulu nnyo era gambirawo nze sirina gafiirwa amazina bannaye ng'ompalampira ekisenge nkuyisa ngenda kuyisa akabbo kayite mpola mpola nzimbe ekisenge mu luumu yange ng'olugira ku kigenda kuba kimpimpi kati olugira nga nziruka mizirowe mukama wange bwajja kati ekisenge ekyo ngenda kizimba nga nsobola okisitula n'enkiza ebbali tekinkube naye kikuba tujja lighting oba tuyiyeyo kino ekisenge kino nga osobola okipangulula n'okikweka sisobola okukkiriza kuluzinga kontenti bwatu kati ngenda kuddamu mukolera nedda kati omanyi kyetuba tukola kati gufuna kafirita kati ekisenge n'okikyusa we kiba kya plain white n'okifuula langi bweti omugamba gwe ekisenge kyo kifaana bwe kiti naye kati okukizimba process nene mukwano. Ali ati oli Miss Dammam ono Miss wa Kalevu oyo omusajja oyo agamba ki mustachi bwe nali nkozesa ate olowooza bano abaana tebabumalaawo jjukira kamustachi okateekamu gumu ebiri nga kavuddeko gaamu ako kafu mbuteekayo essuuka emabega naye baana mmwe alwesukeko ate bwe nkozesa green screen ate tojja labika bulungi ejja kukuleeta nga tolina matu kigira bweti ngeraga totudde bulungi nti screen naye bw'ogikuba omugongo ng'obula esinganyo ate nga keke tusinga okwetaaga nga omugongo n'osooka ozinamu buli ozinamu buli
Mwana ŋŋambye nti nkozesa akatanda kange nkayimirize bwenti kati bwenzina bwenti nanfa obutuka nga ngeri paka wewo kinakola kiba kikola nayo kasitulanga n'okkazaayo. Mukama wange bwaŋŋamba nti akatanda kange sikagala mukaba. naye nabo batuvuze nnyo supiidi bakulekemu naawe bakulekera eddembe lyo bannange. N'obafumbira gabwa n'obafumbira sumuusu oyo n'ofumba biki kyayi. Akuyigiriza ne sumuusu. Mwana bamuyigiriza sumuusu otyo. Sumuusu yaliwa sebo todduka. Sumuusu yaliwa ogamba susu sunuusu liwa. Omwana ono yeetaaga obuuza sunuusu yaliwa. kati ekibuuzo ekyo ogenda kimbuliza omwana omu. Mama mashallah. Mulabye nkugambye era nkulaba ne mu bifaananyi wasimanyinga esani mu kiwagonja anansuula ku maggwa. mwati nali mmanyi oli mukambwe naye era ava ine engeri gyerakuteekateeka nebaako weekutuuza. naye okimanyi nti enfudde omusiru ate otya nti ebintu byonna byekola nkola laavu byentuma akalaba kama nyaba ajja kumujja ku wifi mpolampola naye katinyonyola sunuusu oba omuleeta nnyonnyola essunuusu nze simanyi noonya omwana annyonnyola essunuusu yeyanjigiriza sunuusu oba engeri gyali omukatolika ennyo akagambo yakafuula nenge. nsonga eyo nange sijja tulambulula bulungi naye nze yajinjigiriza sunuusu. Engeri gyali omukatolika ennyo ayinza okuba kalinga wali akagambo susu n'akakyusa ye n'akasunuusu. naawe nedda kali akagamba ako twali eyo mu basement. Mwali luddawa tense si ekigambo nsese olugambo ne lumpitako bannange omwana akuwadde essunuusu bannange agugomulako sunuusu ogenze n'otunuulira ddala mu biseera biri nga bwe natunulanga sunuusu akoze atya ina engeri gyafumita wano nowulira nga omutima gugira kati awo n'otukeesera ng'oyimba kulembeera ng'obeerere. Are you serious? akunyonyola gwakoowa odumba ku train gwana gwe wekera okunsesa gwe sunuusu kyakko sunuusu akagamba ako twali eyo olunemi eba lwali luzibu beebale kuumagana tetugenda kati mwaka temote olowooza nno na mwaka gumu myaka giringa 3 mu 4. ekitegeeza oli mwali mu private asuka entuula enkunyingule tulina abaana abo wanje ddamu okwoneko abaana kakati oyo ennyinda eyo tugenda gikola tutya
ebadde ki ano yajja kubeera bali mu push olaba ennyindo owejja okuwagamira mu sunooso nekyanagwe kati gobaddeawo keka akafaananyi gokubye esooka oleke sijja kubyongerako asookedde mbaze katonda yakutunda kuba senga teyakutonda twandiyisibwa bubi onseseza nempulanga olubuto lumu kakasa nanakwonoonye bya ddala kati no kankubuulire the fact is that when I started seeing you natandika olaba content wo ng'era okubeeyo oba ebbatuni ebbaati naye ano omwana n'amala nkwatako okunkuba bbaati kakati nkujja tufuuka ab'omukwana awo awa wonna process eyo kakati ne butuuka buli obudde buno budde ne ngamba omwana kakubenze bbaati naye wonnange munewe bali butankuba bbaati era I was waiting esammuka eri naye bambi mashallah naye sobola kukuba bbaati kubanga tetwamanya nsonga naye sobola kukuba bbaati ina byali bya mbumbumbu naye sobola kukuba bbaati kamaama mbwa nyine wa susu nze singambyeko susu anaani sunusu ani agambye ekyo kyogera nnyo kakati nno gwe mwana gwe ngukyali awo okimanyi nfuna ebirooto nga ndi Dubai ndi Dammam ndi Qatar ndi Saudi Arabia ndi mu nsi zesimanyi zesitukanga namu ne bannaye ogwa mukwano ne Kadama nno yonooneka okati kinakwera ebirooto byasukako ngamba ekimala kimala nenfuna wa boda nemuyimiriza nemugamba ngenda nambuuza olagawo nemugamba ngenda Dammam nemugamba tutuuke Dammam cwi Saudi Arabia musajja wattu nebimusobera nebimusobera kulaba ku stage z'eboda ngo kamata anti nabo batugamba nnyo nti bamalayo akati munange lavuyo n'omwana yo mubutuufu eyina envuga gye nvuga mu sipiidi nange sibitegera ena nentuka ekiseera nga sikyalinze kati oli omuntu w'omunda agenda n'asituka n'afuga ono muntu mubiri ono omuntu mubiri naaba nga takyategeera ayo siriyasi kati leero sigenze ku takisi nenjiyimiriza nenjigamba ngenda obona mu kamera abuza firuda obadde ekiko ani ali mufuuta onakoona omukono mu kamera abuza firuda baaba togiriimu olwo watuuka batinatuuka ate natuuka nakagezaako emirundi egi ogwasooka boda yagaana ogwokubiri nakozesa poto otyawowa nkufuna yakusuulawa apoto ine ewantu gyekusuula atuukira mu sunuusu nsaatuuka na musunuusu naggwamu amaanyi omanyi poto okunjijira ekabuusu nensuula ku bakuli ku bitaala
bakuli owaffe ogamba bakuli yatumanyi oba eyo yennyini zomanyi koti Kampala embuuzi oba booda yongera ottaanyeemu mu bakuli munnange poto nagiyingiriramu kabuuso bwe nagiyitamu n'ensuula ewa bakuli ku bitaala ku muzikiti gwa Old Kampala ku muzikiti ngendo magamaga bwenti neŋŋamba oba ngudde ttaka ngudde Saudi Arabia ngudde Dammam ngudde Libya ngudde weno kale kyeva mputa owa booda yali awo okumpi nemubuuza gye bali kusimu koyeka ali naye gyo nemubuuza ngudde wa nyambuuza obadde ki nemugamba tosobola kubitegeera bino mpise mu poto nemubuuza wano ndi Dammam ndi Saudi owa booda yamalamu amaanyi naŋŋamba oli bakuli ku bitaala ati nze kankugire pulaani alina pasipoota nkiina tuuse kati anti nkyakujja kukubira pulaani sabula mpuliriza pulaani ojja linnya ennyonyi ekutuusa Saudi sikyo ninnya ennyonyi entuuse Saudi awo oba omaze anti ogenda Dammam sikyo kyekyo kaakati tujja olaba naye kaakati pulaani ye ey'okutuuka ku geeti yaabwe ngifunye naye okuyingira pulaani y'okutuuka ku geeti gifunye naye ogenda yingira oti oba kakati olaba bino ebimotoka ebivuga Zubaala tukuteekamu kikutiya kya Zubaala ne tukasuka wano nga nemukikutiya kya Zubaala ate mumabwe nze yinkuletiko kale gena amaaso kati obadde ki otwala musunuusu nyingidde mu kikutiya nyingidde mu kikutiya tugende olwo tukutadde mu kimotoka kikukulungudde kati tusasula kimotoka kigende Dammam kikuvugire mu Zubaala kati otuuse ku geeti yaabwe yakugamba kasasiro ali awo kukubo ali awo ku geeti we Zubaala ye kasasiro mu kutiya muntadde Dammam byonna bya pulaani ng'otadde mu kutiya ya kasasiro kansuubire nti otadde mu kutiya ya kasasiro kati kasasiro si ye Zubaala ye Zubaala gambo genda mu maaso omuyise eki mwotadde ogenda musunuusu tayagala agenda musunuusu njagala ogenda musunuusu kati wotuuka wali ku mulyango gwaba wennyini tovaamu ane kati ogenda yingira otya ate eyo ensonga enkulu entwalayo kuba naye tosobola tuukayo eno ovaayo kootyo ate tebakulabye ogenda yingira otya kati anti gwe mugezi wange alina emotoka mu lugya lwabwe obimanyi ebyo ebitafeeri byeyo birina ssente birina obba nga birina emmotoka naye ojayingiriramu ekyo kikutiya kya Zubaala naye Zubaala kyeki siganye bumonde buzungu kutiya yangoye ntirage ki Zubaala ebeera nsawo naye ebeera ng'ensawo zino ensawo bine like wabaawo Nigeria biringa ebikutiya zino zibeera ku airpoti awo ngenda nkufuna kaakati awo
bwe banaakutuusa kasasiro. Subhanallah ta'ala. Nyisi ndi mu kutya ya kasasiro. Ngamba nti siri mu kutya ya kasasiro. Ndi mu Zubeda naye sinababiteekera. Mama Aluku ng'agenda kunsuula ewabi. Awo ngeri gyeva kusuulayo ku kasasiro. Nindako. Ali mu pulogulaamu yakunteeka mu mmotoka ya kasasiro tutuuke Dammam. Waawa. Yasindi kati eyo mmotoka ya kasasiro tebagiyimiriza. Bino bye bakeberakebera yeeyitawo buyisi byo. Kati nina kutuukayo nga mpunya Zubaara. Natuukira mu Sunuusu. Ate nga mpunya Zubaara. Ye Zubaara ye Zubeda. Yani? Zubeda. Zubeda. Kakati munnange. Kandegeteyo akakopo ka chai. Olabamu ekikutiya ekyo. Maama Sunuusu wagenda okujja kuyingiza. Bamugamba ate Zubaara wamuyingiza mu nnyumba. Ati anja afuna kyannyonnyolawo awo ekirala. Timwabaddemu ebintu bye twabadde tusuuliddemu nga tubyetaaga. Ate. Naye njagala onteeke mu kasasiro sikanye teeka mu Zubaadawo. Naye making sure nti nvaayo Sunuusu. Ogenda okufuluma kikutiya ekyo ekya Zubeda ng'oli mu Sunuusu. Naye kati ozeeyo otya e Uganda. Tofaayo. Tolemere mu Sunuusu. Asooka endaba agenda okumbeza mu kutya ya kasasiro kubanga kaakati. Ogenda alemera mu Sunuusu. Nze mu ndaba yange togenda va mu Sunuusu. Tugenda ddi? Ntegeke ddi? Kuba kakati Zubaara nja mugenda siina kyakukola kubanga ezizzaako buli kimu. Leero ngenze ne ngwa muwa takisi. Ne mugamba ntwala. Kati gwe nnyambe ekintu eki. Nze kutuuka mu Sunuusu ebisigadde bireke. Amadda gange tofaayo. Njagenda bugenzi wali ku kkubo bandipootingi. Njakomerawo nabwereeri. Oli mugezi nkwagadde. Otegedde ensonga eyo. Nkomerawo bwereeri sisaamu wadde ekikumi. Ate ng'ogendedde oza okutuuka e Saudi oba otaddemu. Ngenda kuteekamu naye kati obuzibu obuliwo okutuuka e Dammam. Awo nkugambye awo natugenda pangisa ekimotoka kya Zubeda. Tubuse mu kisaawe ekyo ekya Zubeda. Kikukulunguse paka Dammam ku mulyango gwabwe. Kati olaba banteeka mu kisaawe kya Zubeda ne ntuukayo nga nfudde nga mbadde sikyasa. Olaba wenkula loosi. Annaye mwana wa maama. Naye aliwa yambuulira ekyokukola kubanga Leero awo nga maama Sunuusu ali awo. alabika era ali awo. Mwana gwa incredible. Sabula? Sibu. Kankusibula osule bulungi. Olaba otya. Oyinza okuba oyagala kwogera na maama w'abaana ate ne muzibira ekkubo. Omukyala oli kati kankubuulireko bino ebintu bisatu. Sooka mukyala mulungi. Ayina eddiini. Yabuulirirwa. Mukyala wa mpisa. Awa abantu ekitiibwa. Enkula ye yeeno.
American height, chocolate skin, kitangala ky'enseno, enjuba y'okumakya, enjuba y'olweggulo, vitamins. Bwe mwogerako mpoozinga. Atalaba yakagaya. Naye mwe ekituufu mugwe mulaavu. Temugamba laavu eruma naye laavu enyuma. Mwegire kwona omwami. Mugwe mulaavu enyuma. I tell you the truth. Enyuma emalako. Ebivaamu mujagula baluvannyuma. Ebivaamu obiraba luvannyuma naye ng'onyumiddwa. Okitegedde? Nzika n'okuleka nze toyogera ku mwana w'abandi bakatula omwogerako omutima gunneewanika gugo. Twalyako bye twalya yasigalira yamusaayi buto. Sula bulungi. Kale mukwano naye sula bulungi we bali kumubuuzaako miss. We bali kuba mukyala wa mpisa Mukama akumpeera ebyosinga okwagala atambule naawe mbyokola bifunemu omukisa. We bali kuba mukyala mukkakkamu mukyala atakyamuukirira atayakira nsonga. We bali kuba mukyala mugumu mu buli kimu. We bali kuba mukyala mupambanyi Mukama akkulembere mu buli kimu. Amiina. Tusinkana olundi. Inshallah. Ani alisinga tugwe mulaavu? Mbwero Kenti bwenjogedde okulaavu n'okolotya. Mbun'okolotya. Ama muje tusala omugambo paka kuwulira bubi. Akatekete. Naye nga muli mutya. Hope you're good guys. Naye nkwagala mashallah. Thank you for that. Njala nenuma. Because I want to send you portion beans. Mashallah, mashallah. Kati bannange tuyigire ku ekyo kye tuva okulaba. Ekyo kye bayita vibe. Okitegeera. Omuntu n'omusindikira request nga vibe kweri. Tagenda kwebo oba togenda kwebo. Emboozi n'egwa amakerenda. Naye omuntu agenda nakusindikira request waneeno. Kanange miss. Sikawa naye mwana gwe. Sikawa nange miss. Sina bigambo. Mukwano beera n'ebigambo. Be with words. Why don't you have words? Sikawa naye miss. Nzembadde nkubuuzako. Mukwano beera ne vibe. The more you have the vibe, the more you will go up on someone's live. Buli lwoba ng'olina vibe, buli lw'onoosindikanga request nja kuba nsobola okukuteekanga waggulu kubanga olina vibe. Kasooke sokolindeko, Mike sokolinde. Wano wetulaga bannange omutima omunafiita obuyisi bweyongereyo abaana bali mu laavu. Miss Dammam bamutonedde akamuli laavu eri wali. Byonna banne ebinyuma obyerabiddeko. Laavu enyuma nga olina omuntu akwagala. Kyovulanga mbagamba munneekwate mbazuulire abaagalwa bammwe gwe nawe n'oliyo ng'omwami wakubuzaabuza bwa boyfriend wo. Munnange namba y'essimu yange eri ku screen yo. Tu inboxing tubeere ng'omuntu oyo tumuzuula otegeere ddala ekituufu nti ali ku ggwe wekka oba ayinayo abalala. Laavu enyuma ng'omuntu omuliko bw'omu oba ng'otegedde omuntu omutuufu oba omuntu akwagala. Weerabireko Miss Dammam engeri gye yagudde mu laavu. Bannange. Sweetheart. Abedda ndi wano ng'eriiso lyagala kuva mbuvi. Eriiso obwedda lyagala kuva mbuvi.
bannange kubuulireyo nina bingi ebyokugamba leero naye simanyi oba ogenda kikola otya. omwana agenda n'akankamuliso n'ogambe wanyiwaako okitegeera nga bwe nagambye eggulo wansukyeko mu butuufu nga mpulira simanyi nakyakugamba mu butuufu. nenyamu katono kiri wano olwaliro nina surprise yo. oletere ne surprise. Yes. Mashallah, mashallah. Era na surprise y'amaanyi. Ekisooka njagala kugamba era kukikkatiriza. Kyolyoku nga bwe nagambye eriiso yange lino oliraba? Ndiraba. Lyasuze likola bwe liti. Era mu kusuula nga likola bwe liti lyayiiyizaayo akayimba akako. Simanyi oba ompulira bulungi. Ogambye wayiiyizaayo ekirabo akayimba? Ye surprise ya leero. Ogenda kawuliriza? Bannange Hudsi mu mugamba abeeri mu ddali we wuunayi Hudsi wooli nimbiramu. Nga sinatandika kuyimba ono ye yakayiiyiza oyo. Mukakati. Iye Simbula embalasi. yali eddoboozi yange si nnungi sweetheart. Mrs. Liso mu what? Nfunye okutya bwe neekanze ne mba ng'alota. Bwe ndabye ekimyaso mu maaso gange ne ndaba omulongo. Munnange weebale kunyirira. Otemagana nga kamyaso. Eyazaala asobola ofaananye malayika ey'akawanuka mbire.
wonna bakwebuzaabuza naye omutima gundi kuggwe bwe gugira ne gubanja naye nga mamma omulungi oli wala iye bwe gugira ne gubanja naye nga mamma omulungi oli wala gudigiza guzze eno guzze eri omutima kituufu naye nga mu butuufu mayiriiso kasooke mala okuwona bulungi eddoboozi lyange literere ngenda kuyimbira akayimba ako konna nkakumalireyo kati nga bwe twateesezza eggulo naye buli we ndaba akanyaako mu katama bannaye mpulira nga zenna nfa okakasa iye nva mu bya incredible ogamba nti naagenda kubuuka ajemu agenda kwesa poto zingenda vugawo mbalaasi nzije gy'oli mashallah era nze nagambye sirina wabbooda yenna gwe ngenda kuwa kamuli kano kuba ababbooda babbi kakati ate akamuli kewaleese ate era ogambire ekirabo ng'era ateera ekirabo kigenda kujja Hi, I'm fine. Nitagana esajja kikwanemu nga ndi wano oba leero nza okukwana wano abaana ne babirikodinga olaba luli baaturikodinga nga nkwana what Ndi mu kusoma comment section. Comment section. Nja kusuula eddalo comment zijja kusuula eddalo comments how am I beautiful? I'm good, how are you? I'm doing good. Singoli emeweka. Olina gy'otera okunsanga. Some lives you're like me. Totunula bw'oti olinga nze live yonna kasuba ng'erimu omulamu ansobola obeera. Okimanyi tufaanagana. Yeah, I know. What? No. The way smells things. What? Bestie wa queen. Agamba atya. Ye bestie wo? Tori bestie man. Nze. I'm your friend. I'm your bestie. Nze munno. Balabona nga bakuvuddemu kuva dda. Bakitegeera. God. Chichi say something basanze wano omusajja alese ekimuli like ngamba at least kati mbadde manyi our new boyfriend.
Njegeddeko obwogezi. Which country is this? Uganda. Tuli mu Uganda bannange. This is Walter Nkulamusisa. Kana kampisa. Nawe ndi muntu wa mpisa. Bano wano naye kuskol ng'ompalabula. Ewa? Kukol webinyo stole ki wante kati eno chigwe boyfriend wa from Pyayana. Sinafuna ndi mukunoonya. Deka tolimba ne. Do you want a new boyfriend? Kunfunira. Tumanya ayinza n'okuba nze. Bayinza okubaayo muzira ekisanga ndabye wano abaana bambi bazze munnange wakati musajja tuyadde aleese ekimwana. Komawo, don't be shy. Nedda ndi mukunywa ku mazzi. Ndi mukunywa ku mazzi. Ndi yadde nno. Jango. Yes. So kujjeko kana akatambala saagala ng'okatadde kati his time. Sijjako akatambala. So kukajjeko nze nkwagala like. Ati kaleeko. Obeera so sexy. Empiri zange teziri organized. Nze nkwagala ng'olimu eri embeera eya kiro kyafu. Abasajja babaagala kikati oliko otya akakazi akalungi nga kano. Awo nno tufaayo n'enviisi tugenda zikolako tubalumye buto. Ezo ebibi nzonyumira otera okukola vidiyo ng'oli bwotyo ne ngamba mashallah. At least ebyo byoteekako ebitambaala bakukaddiya. Okitegeera kati musajja batwagala kikati oleka otya ekikyalo ekirungi bwe kiti. Mulimu abaana babandi nga tulina bakwatibwa kisa. Zo nzije ne mutulo. Kito mashallah. Kito. Tulaba nti kati awo nyuma okulabako. Naye oli obadde nga akyali mu mirimu weefudde busy. At least mpozi weesimbye okuwa Miss Wadito. Tekimala. Tugenda kuteekako bwa first lady. Yeah. Tugenda kuteekako bwa first lady. Obere first lady one. Kuba there's some things like abantu bano bali tebamanyi mukwano bayigiriza omukwano. Okimanyi? Olina kubeera first lady. Kubula balonze ne ba president ba TikTok ate nga nendaga muntu mwaziwadde. Kati olwo kino ekyanattu. Naawe leka mbikku omutwe gwange. Kuleke tofaayo kwabo nze nkulaba.
We are fine. How are you? Nze nkulaba. Ate onyuma kubeera mu mukwano. Ebyo by'ojjaana eno ababasinga bakutawaanya ate ate siriyasi waki omuwa obudde. Ate anyumya ebirala aze n'akamuli ka plastic. Mukazi nga gwe balinako atekeko kale ssente. Bannange omalamu munyumaanyi buli omu awakoma waako. Tukoye embeera emba naye mukazi omwavu n'omusajja omwavu olumu mufuneeko emubeera olumu. Mulimu abantu abatanyumira bimuli bya plastic kati omwana w'abandi ng'ono ng'omukuba ebimuli bya plastic namwe mutulekeemu. Oleese ki? Nze nteese ki? Nkukuba essente. You love miss. Lucky. Kyana kirungi of course kinyuma okwagala. Ate nze sigenda balaba nga mukizannyirako olw'okuba kiri at broken. Mukireke. Who told you that I'm at broken? Kati oyagala kwegaana. I'm not heartbroken, nze nvaako. Wamala okuvaamu mu depression. Kati oli ready okufuna omusajja. Tesibeerangako mu depression. Kati tewaliiko mulaavu. Biiruda. Nga mukyawa bubi kale tukireke. No, like I don't remember where. Because when banga nali mbaddeko mu relationship sigibalagangako wano like where. Kale it's fine oba tobeerangako. N'abantu bakulaba wano wali mu relationship abantu babasuula mu mukwano. Okimanyi nti mulimu abaagwa mu mukwano ng'alaba ggwe ne bamu ne batomera n'otomera. Kaakati bw'ondaba nga ndi mu kulya kyakulya enjala n'ekuluma ogamba oba ogenda kulya nze funa kyakulya olye. Kigozi ojje hai. But you meant some people basobola aba abantu nga beeyagala n'asalawo naye agwe mu mukwano natamanya wajala. Kati abamu muyombera ki? Bano nze njogeddeko obwogezi. Ebintu byonkoze ku makya kuno. Kyonyiridde kinyabo kibyofo. Osana basajja balina mukwano gwe kuba onyumira nnyo ina sitayire enyumira eriifu. Oli sitapulanimu ebinyuma. Obanga no. Allah, ate mbadde ngenda kwogera ki? Nze nga nemyomu. Nedda. Wati? Kati nze kataata. Abaana bakuno nze nentyalavulu ya social media obeera kuno mutuyinza otandikira n'omukwano gwaffe n'olyoka owulira era Kyolina omanya men with love, men with money have no love. Bituufu abasajja balina ssente tebalina mukwano. Ati tufiire mu bwavu olw'okuba tebalina mukwano. Suli nedda bannange si mu bubi n'obwavu namwe mutulekeemu bannange. Ebyo ebintu by'okwegatta okuva ku makya mpaka nkya simanya mbu olw'okuba toyina ssente. Omuntu olina okuba munaakasente. Nze kangubuulire ebyeddala nze omuntu atalinamu kasente sirina gye tulaga.
Masikiwuzi agambye awufuna babiri alina ssente no. Emaamu naafiira mu buliri. Ngwana guno. Wamafunayo omuntu alina akasente. Ng'ate alabikako kite. Kiki leero ng'otudde wansi? Tewakunyiga? Amakake. Nga bulijjo tokampa. Kyangu waggulu genda wali eri ku kitebe. Yamu okwogera. N'otudde wansi. Kali kokka kama. Akaliwo. Mwembyeyo. Ngambye ng'otudde wansi mukwano. Angambye mbu Emma is more beautiful than me. Balimba. Kati nkole ntya? Tulina we tugoowinga. Sooka oveewo wansi naawe saagala wansi wakunyige. No. Wano mpulire. Tulibwe nti mama saagala bya kwewunzika. Awajje waggulu. Tommenye. Nedda like. Ngamba. Like bitya bibadde ki? Kano kati. Kumbi. Ki? Tetuvaawo swiri. Banjagalawo. Simanyi. Mbuuza. Naki simanyi abajja. Bino nkizudde ninamu omukyayina mu laavu. Siina magezi. Mama ntwalikako buko. Ndiikako. Otwalikika ku buko. Kafiga nkakole. Kamala. Wandaba. Tetukulaba mu vidiyo zo. Siyenze. Mukakeya. Omukwano oguli wano kikabuka nyongera nkubaza bulala bye video yange to the end nolaba obulamu nga tobuskipinze mukwano ndi musimu era nsaba Katonda kwekyo osinga okwagala nyongera okujjukisa nti tuzuula omwagalwawo enamba yaffe kweli ku screen yo munnange ove mu bubuze ove mu kubuzaabuzibwa otegeere ekituufu nti omwami akwagala oba nedda nokyala tulina airport pickup tulina services ennungi tulina free wifi tukukyusiza ssente nga tezitemeddwako yadde n'akatono tukola surprise ez'enjawulo tukola ne delivery munnange twekwate otwesige otufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo tojja kubeera ate nga ojjisa ate nga nekyala tusiba n'ebirabo byo ku mikolo ng'okulinika okwanjula birthdays okukyala n'ebirala bingi okufuna ebisingawo munnange namba kweli ku screen twesige tubeera ate nga tukolaganira wamu all channel media ko channel subscribe for more updates like share and comment tewerabira okunyiga notification bell obenga notified brent ka video empya.